akalulu akesigika musingi munene mu kukulaakulana kw'ensi. Enkola y'akakiiko yesinziirwako abalonzi okukeesiga. Abajja okwewandiisa bakwatibwe bulungi, ebintu tebitambula, bakolebweko bulungi ate mu bwangu. Tusaana okwewala okwekwasa kino na kiri okulemesa abamu okwewandiisa bweppo ddala ng'amateeka tebagatuukiriza. Akakiiko omubaka ssentebe agambye mwami Ssejjemba nti akakiiko tekalina kuba na baana na byana. Nange bwe ŋŋamba kaadi eri abawagizi baabyo abeegwanyiza ebifo ebitali bimu. Mbuuziza mwami Ssejjemba nti kaadi baakuwadde? Naŋŋamba tukikolako. Oba noono kojjange baamuwadde? Ono ali awo bwa Namunigina bwa Namunigina. Akakiiko ak'ebyokulonda nako katandise okuwandiika bagenda okuvuganya. Ndowooza batandikidde kuba mmeeya. Simanyi oba ono ow'embwa yeewandiisizza. Malagala yafunye kaadi nga tavuganyiziddwa. Batandikidde ne kubakiise ku disitulikiti, ndowooza ne ku Ggombolola. Okusooka okukoola kuno njagala kugenda eri ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo nga mbisaba bikwasa ebbendera abantu abaluubirira okujuna abantu, so saaba abanoonya obunoonya okwogerwako. Twetaaga abantu abanaatujuna mu bifo eby'obuyinza. Ssentebe ono Ssejjemba byayogeddeko. Sitwagala bantu bakuboogerako bwogezi, wuuyo atuuse mu muwentebe wuuyo. Mu Uganda ya leero tukyalina omulimu ogw'okuyamba omuntu wa bulijjo okulwanyisa obwavu. Ayagala okukiikirira abantu, alina amagezi gayinza okuwa agayinza okukyusa embeera mu bantu aba bulijjo, agalina? Oba asobola kutuwa bubaasa? Obubaasa tebuwonya bwavu, obubaasa mazima sabe agatamala nnyonta. Ekyamazima obubaasa bukukumira mu bwavu. Buli lw'obeera mu mbeera ey'okusuubira okuweebwa, omanya nti oli mu mbeera ya bwavu. Uganda yeetaaga obukulembeze obutambulira mu mateeka. Oyo aweereddwa bendera y'ekibiina alina obusobozi okuyimirira mu lukiiko oba lwa Ggombolola oba lwa disitulikiti oba paalamenti n'ayanja ensonga ezikwata ku ddembe ly'obuntu. Obusobozi obwo abulina? Twetaaga ebyenjigiriza ebiri ku mutindo. Essomero erituyimbidde lya St. Julian okuva e Mawokota ndowooza lya bwannannyini. Naye twetaaga amasomero agali ku mutindo ga gavumenti. Twetaaga ebyobulamu ebinaatutaasa. Twetaaga amazzi amayonjo. Ebibuga byetaaga okutereeza. Tugambe ekibuga eky'Emityana tekyetaaga kutereeza? Ekibuga eky'Ebuwama tekyetaaga kutereeza? Ne bwe kuba kugamba nti otereeze bano abatunda ennyama emicomo, tekyetaaga waakiri bayimirire nga tubalaba bateredde bonna nga tutambuddeko mu nsi. Temulowooza nti bino eby'emmere ey'okumakubo nti biri wano mu Uganda. Mu nsi nnyingi gyebiri, naye otuuka mu nsi nga we bookera ennyama wonna wayonjo, n'abagyokya bonna nga bayonjo, balina ebipipa ewasuulwa amagumba wonna nga wayonjo. Ne bwe kuba kutereeza okwo ebibuga,
oyo ekibiina gwe kireese alina ebirowoozo ebinaakola ensonga eyo. Mu Buganda tulina okwolesebwa kwakuzza Bwakabaka bwaffe ku ntikko, kwe kwolesebwa kwe tulina nga tulondoola ensonga za Buganda Ssemasonga 5. Ono atuweereddwa azimanyi, anaazirwanirira, Kabaka amutegeera. Ne bw'aba Katikkiro, Katikkiro amutegeera. Bw'oba totegeera Katikkiro otegeera otya Kabaka? Kabaka ono omusangawo wangi. Father Kimbowa amanyi baŋŋamba nti njigiriza Abaganda ebintu ebitali bimu, oba mbayigirize n'okkuba engalo. Kwate ezitakwasa mabavu nti bw'ozikuba okwatibwa amabavu. Bw'olabanga ensonga entuufu kuba engalo tolinda kugamba. Gwe batuleetedde ategeera Kabaka. Njogedde ekya Katikkiro si kyakwessasaawo, naye ekyamazima bw'oba totegeera Katikkiro gw'osobola okusanga nkwataako mu ngalo n'azikuwa, njagala kujja kulaba n'omulaba, olwo Kabaka onoomutegeera otya? By'ebibuuzo bye tulina, era ezo ze zimu ku nsonga enkulu ebibiina by'obufuzi bye zisaana okulondoola nga zigabira abantu kaadi. Si byabano nti ogiwadde omuliro, si byaba ogiwadde omuliro. Byenjogera ndooza mubitegeera bulungi. Era nsaba akakiiko k'ebyokulonda kakolere mu bwesimbu, kakolere mu mazima ne mu bwenkanya, eddoboozi ly'abantu lisobole okuvaayo. Ebiva mu kalulu bwe biba byesigika, ensi etebenkera, olwo ne tubakana n'eddimu ery'okukola ku ebyo ebitukuumidde emabega. Uganda Katonda gye yawa, oyinza okugogera Katonda nti Katonda yampa n'omutima gumu. Ani ayinza okukyetaatala okukyogera Katonda nti yatuwa n'omutima gumu? Naye bannaye Katonda Uganda yagiwa n'omutima gumu. Embeera y'obudde, amazzi, ebyobugagga eby'omu ttaka, obugimu, abantu balamu abalungi. Bw'otambula mu nsi nnyingi olaba nti ffe tuli banjawulo. Ebyo byonna Katonda yabituwa, naye lwaki tukwebera? Lwaki tukwebera? Mu Uganda tuba tutya n'omuntu asabiriza emmere? Kijja kitya? Tuba tutya n'omuntu atalina mazzi ga kunywa? Eno y'emu ku nsi entono nnyo mw'otambula n'otasussa mayiro nga tonnasanga mazzi. Ngamba gano ag'emigga, ag'entobazi, ag'enzizi, aga buli kika. Mu bibira eyo enkima amazzi ziganywa mu bipapajjo by'emiti. Omusajja yali mu Misiri yajja wano kuba baba n'omubaka abeera eri ku kiyira wafulumira Nalubaale ejjinja bapime obungi bw'amazzi agagenda, kubanga obulamu bw'Abamisiri buli kuffe amazzi agakiyira. Omwana nga talaba nkonkuba ng'alinga basajja ba Kabaka bano bemulaba bano abanekanekanye. Omwana akuza okutuuka talaba nkonkuba bwetonye, enkuba bwe yatonnya omwana n'agwa eddalu. Naye kati bona enkuba bwetonya bano abaana tebagifanako, kya bulijjo. Kabaka Katonda yatuwa n'omutima gumu. Kakati tulina okukola ebyetaagisa okweyamba ebyo Katonda bye yatuwa, ensi ekule nga tuyita mu bakulembeze be tuba tusindisa eyo gye bateeseza. Kale akalulu akeesigika musingi munene mu kukulaakulana kw'ensi. Enkola y'akakiiko yesinziirwako abalonzi okukeesiga. Abajja okwewandiisa bakwatibwe bulungi. Nalabye ku terefayino bajjo ng'abantu basiibye awo erubaga, bangambye waliwo ofiisi eri baluddawa ey'okwewandiisa y'akakiiko. Abantu basiibye awo olunaku lulamba teri.
ebintu tebitambula. Bakolebweko bulungi ate mu bwangu. Tusaana okwewala okwekwasa kino na kiri okulemesa abamu okwewandiisa. Bwepoddala nga amateeka tebagatuukiriza. Akakiiko omubaka ssentebe agambye Mwami Ssejjemba nti akakiiko tekalina kuba na baana na byana. Nange bwe ŋŋamba era kambabuulire bassebo ne bannyabo, amazima n'obwenkanya kyekisumuluzo ky'emirembe. Era ekizibu ky'akalulu akataliimu mazima na bwenkanya twabirabako dda, tusaana okubyewala nga Bannayuganda.